ntera ofuna ebibuuzo ng'abantu bambuuza nti naye nina ekiyumba kyange kino nteekamu enkoko mmeka? So bibuuzo byentera ofuna in my inbox ng'abantu bambuuza nti ekiyumba kyange kwegamba kya fuuti 10x2 kya fuuti 3x5 kya fuuti bwe ziti. Lwaki ensooka okubuuza kya fuuti mmeka n'ozimbuulira? Kasita otegeera feet kiba kyangu otegeera population. Kati oli nga yeebuuza nti ekiyumba kino nkisobola okirundiramu enkoko mmeka? Yes. So leero ngenda kwogera ku kye tuyita population, chicken population. How much, how do you know chicken population? How do you know the number of chicken are you supposed to keep in your poultry structure? Otegeera otya omuwendo gw'enkoko gw'olina okulunda oba gw'olina oteeka mu kiyumba kyo? Kubanga nabagamba ebintu biri bisatu ebitukuba oba ebikuba abalimi n'abalunzi, naddala abalunzi ne mu balimi kubanga bye bimu. Mulimu kye twayita breeds. Ekyo kimu. Ekyokubiri mulimu kye tuyita feeding, endiisa, breed olulyo, then feeding okuliisa, then n'ekirala management yendabirira, okulabirira. Yes, kalube lusuku ng'ogenda mu crop husbandry. Yes, era nayo byetaaga bino ebisatu bino bitambulira wamu, either mu animal husbandry oba mu crop husbandry. How? Breed, tugambe oyagala lima kibitooke, olina okumanya breed ennungi, genes ennungi, genetics. Si buli kika kya kitooke nti bakisimba. Olina okumanya ekika ky'ogenda okusimba kiri commercial oba nedda, kubanga twavaawo ku level ya wansi gye twabeerangamu okulima obutooke ne kateekako obuwagu busatu, olumu ne katateekako ne kabivanako. Awo twavaawo dda baddiya oba my friends. Kaakati feeding olina okuliisa olusuku olwo. Tululiisa tutya feeding? Ng'oteekamu ebigimusa, ng'obikka olusuku okusobola okukola ki? Okukuwa ekyo ky'olina okufuna. Management, endabirira y'olusuku, olina ossalira, olina ofuuyira, ebyo byonna olina ofukirira bw'oba olina irrigation. Awo wonna tugamba management. So kitegeeza ki? Ne mu crop husbandry waliyo kye bayita these three factors gye ziri, whether you are in crop husbandry oba mu animal husbandry. Kaakati nze ndi mu kye tuyita animal husbandry, ndi mu poultry sector. So oba oyagala okubeera successful olina okuconsideringa ebintu bino ebisatu. Olulyo lulina okuba nga lulungi, ekika ky'enkoko ky'olunda kirina okuba nga kirungi. Nabannyonnyola breeds ezo, oba tewalaba vidiyo eyo genda ogirabe gyeri ku page ku channel. Feeding, management. Kati leero tuli ku kye tuyita chicken population. Tumanya tutya omuwendo ogw'enkoko ze tugenda okulunda mu kiyumba kyaffe? Kubanga singa tomanya muwendo kitegeeza ki? Ngenda kukola kye bayita overpopulation. Overpopulation. Kati overpopulation eno, how can it affect me? Esobola atya oku-affectinga obulunzi bwange? Buli wooteeka enkoko omuwendo omungi mu kiyumba, tugambe ekiyumba kigendamu enkoko 10, gwe n'oteekamu enkoko 2 nga tomanyi muwendo ki gw'olina tuteekamu. Kitegeeza ki? Management, kiddayo ku management, endabirira tegenda kubeera nnungi. You understand what I mean? Tegenda kuba nnungi. Lwaki? Ekisooka omenye etteeka tekiyumba kirina okugendamu enkoko 10, meaning tewagenda bbaawo ndabirira nnungi. Obulwadde bugenda kukulumba nga buva ku kye bayita overpopulation, kubanga enkoko ziri overcrowded, ziri mu kifo nga tezeeyagala bulungi, zigenda kubeera stressed. Ekisooka stress. Omuntu omu yambuuzizza nti n'enkoko zibeera ne stress mukwano nnyo n'okusinga abantu. Enkoko nga yafunye stress efuna emize mingi, cannibalism mwatandikira, egg eating, okulya amagi, ebyo byonna stress tesobola kukula weebadde ebika tekuwa amagi kubanga eri very stressed. Management kiddayo ku ndabirira. So kyamagezi nnyo okutegeera omuwendo gw'enkoko ogulina okugenda mu kiyumba kyo. Management temufunamu olw'ensonga ebintu mubikola ignorance. Omanye ekisinga otukuba major factor esinga okuleetera abalunzi baffe obutafunamu is what we call ignorance. By the way, if you are new on this channel, consider
subscribing wegate ku channel yaffe nawe tutambulira wamu olugendo luno nammwe aba returning subscribers mbebaza okungoberera always obutankowa newankwadde nga sinsina nnyo njogera nnungi nga mwagamba ona nasoboka nga nga owentondo wantojjaawo kituufu owentondo simwagala lwaki mwagala babakwata mpola babalembekeza bambi nze besibisobola ebyokudda bambi mukazi wattu musajja wattu no kyova babakwata mpola nemujino nebibalema atulina okubateekako omukono ogw'ekyuma an iron hand so wano size kwogera bye mwagala actually soogera byeyagala wulira mmanyi mwira bye mwagala owulira but wano no kuwulira kyo kikyo weetaaga what you really need omanyi waliwo difference there is a difference between a want and need kati mwawule bino ebibiri want ne need abantu abasinga mwagala wano want kyeki want kwe kuba kyekintu kwegamba kyoyagala naye nga noba tokirina osobola okubeerawo nga naye okyagala it is part of luxury whereas a need is something, it is the basic need of life tosobola kubeerawo nga tekiriwo for example emmere amazzi obujjanjabi ebyensula olina okuba nga obyetaaga bw'oba oyagala okubeera omulamu kale ate e want waneeno mulimu amasimu mulimu emmotoka ebyo byonna luxuries nsobola okubeerawo nga siina mmotoka sobola okubeerawo nga siina simu naye sobola okubeerawo nga siina mmere siina mazzi so katwawule e want and a need kati mwabasinga mulina bye mwagala okuwulira amatu gammwe byagala okuwulira mwagala nzije wano mbabulire lundeeko kwesti ofunemu amagoba bwe gati njabbi bagamba naye si kati njabbi leeta byonna mbikulage naye nsooka kuwa bye what you need basic information what we call basic information waneeno gye nsooka okuwa that is the what we call a need not a want so today ignorance kyekimu ku kintu ekiremesezza abalunzi baffe okufunamu obutamanya ignorance kyeki kitegeeza lack of information bwekasitobulwa information omanya you are ignorant toba musiru no naye just weetaagamu kubako nfuufu ekyo kimu kambayo ka story manyi without stories I die ndi muntu nnyo have stories because I am a teacher so katika ka story I told you without stories so nze nsomeseza nnyo mu stories kyobati abaana abato banjagala because wemba mbasomesa bakwata nnyo because we usually use stories tukozesa bu story waliwo ka story bakayita Holy Moses ono bali ku ssomero these are just fictions bubeera bwa fiction naye nga bulimu ekyokuyiga nga bwe nabawa ka story ko k'emitwe omufirika omuasian omumerican tekitegeeza nti it is real no naye mubaamu you have to learn something behind, what ekiyita moral of the story nti kiki kyetuyiga mu ka story gwe totwala story nti batandise tuwulira bintu bitu no it is a fiction naye nga mulimu hidden meaning kaakati waliwo ka story bakayita Holy Moses babeera bali ku ssomero enjala ebaluma kaakati emabbali waliwo faamu ey'ente ne beeteesa ne banne ne bagamba manyi kyetwatukola tugende ku faamu eyo tubbe amata ne bateesa ne basala ne balinnya fensi ne bagenda mu nte kati baba batuuka mu nte Holy Moses talabanga ku nte musajja wattu anywa bunyumata naye tamanyi gye gava banne bamugamba bwe kasita olaba ente eriko ekibeere ekinene eyo gy'okwata n'okama bwoti n'okama kati ye musajja wattu yali tamanyi na kibeere kya nte bwe kifaanana ng'akola atya ng'agenda asanga ennume eyakula neewola ng'eriko ensigo ezakula ne ziwola kati Holy Moses ng'adda ku nsigo alowooza ali ku kimeere kya nte asika ensigo zikamati ziveemu amata ente ekanya kukola ki ente ekanya kaaba bannaye omusajja yasika ekintu ky'ente nga temuvaamu yadde otuta ente yamukubba omuteke n'agweri Holy Moses n'amenyeko omugongo okitegeera naye nga ki
Kakati story no chiche choizo yiga mweno story. Moral lesson of the story. Tekitegeeza nti ente tezivaamu mata. Era oli Moses asokuda naga batulimba ente temuba mata. Nedda si bwe kitobwe kiri. Ente zivaamu amata naye ente kikaaki. Ono yakama nnume mufecho kama ente nkazi. Ye yakama nnume. Kati abasinga nammwe business ero temugifunyeemu. Lwaki temumanyiwa wa kukwata. Goli ku nnume okama. Oli ku nnume oyagala ekuwa amata. Because of what? Lack of ignorance. You lack information. Egenda okuweesa amata. Oba egenda okuwa sente mu business eno. Kyova temugifunyeemu. Lwaki bino ebisatu bibakuba. Naye bw'otegeera bino mu details n'obitegeera ogenda kufuna amata. Kati oli Moses yalakinga information nti ente evaamu amata ebeera nkazi. Era olugituukako enkazi ebeera n'ekibeere bwe kitebe gyali kirabangako ye n'agenda ku nnume n'akama. Kati obeerawo mu bulamu nga by'okola byonna oli ku nnume mubeera mu bizinesi obutategeerekeka ne mubeerawo mwena ne musiiwuuka muliwo nga waliwo botiki nga 20 naawe n'ojja n'oteekawo ka botiki n'osiiwuuka okama nnume just obulamu katono katono nnyo. Kakati atulabe population. How do we know the population? Kakati okutegeera omuwendo gw'enkoko lwaki nkusokezeeyo kubanga njagala otegeere management nti okutegeera omuwendo gw'enkoko it is part of management. Kitundutundu ku ndabirira nti wentegeera omuwendo gw'enkoko nja kubulabirira bulungi enkoko zange kubanga singa ndeeta omuwendo ogutajja mu kiyumba ekyo kinnyini kiba kinkubye management already ebeera messed up. Kitegeeza sigenda kulabirira bulungi nkoko zange era tezijja kuvaamu bulungi, tezijja kumpa kiki kye nneetaaga. Akati katugambe this is our poultry house. Kino ekiyumba kyaffe. Wano foot ziri mmeka 25 25 feet. Wano ziri foot 30 feet. This is our poultry house. Kiri mu rectangular form. Kakati how do I know ntegeera ntya omuwendo gw'enkoko ogugenda muno? Kye nnina okusooka okukola nina okusooka okukonvatinga zino feet nziteeke mu kye tuyita meters kubanga ebiseera ebisinga ebiyumba bino tubizimba nga tumeasuringa mu feet oba fuuti. Omanya ekiyumba kyange kya fuuti bwe ziti. Katulina okukyusa fuuti zino tuziteeke mu meters. Yes, tuba tuli bakutegeera square meters kubanga okutegeera omuwendo gw'ennamba egenda muno munda mu kiyumba kyaffe tulina okutegeera kye tuyita square meters. Square meters. Waliwo kye tuyita square meters. Kati mwabaso abako wa mathematics wano nyiga bunyizire futi bino tojja bitegeera newe nako kaka n'enkukone nnyondo nga mafi wamugwera wamukyawa bino mukwano bibuuke bubuusi kuba sina kyakukolera. Square meters. Square meters kye ki? Mujjukira bwe twanoonyanga area. Katugenda kunoonya area of this. Yes, tufune kye tuyita square meters kubanga square meters kitegeeza m squared. You remember that in mathematics. M squared. This one represents meters squared. Kano ka square 2 kitegeeza squared. That is meter squared. Katuzita square meters ke kano katukola waggulu. Kakati tukyusa. Let us convert 25 into meters. Kitegeeza 1 meter is equal to Kakati kyolina okusooka okwebuuza ku mita ne feet kiriwo ekisinga obunene. Of course mita yesinga obunene. Foot eba ntono ku mita. Kati watu twagala okukyusa zino feet tugenda ziteeka mu ki? Tugenda ziteeka mu meters. Kakati tugenda kukyusa tuteeke mu kye tuyita square meters. Square meters. Abagwa maafi wano wo simanyi kyabakolera naye byangu. It is simple. Kati zino feet ne meter kiriwo kisinga okubeera bigger. It is the meters. Meter esinga obunene. Kitegeeza 1 feet foot emu yenkanankana 0.305 meters. You understand? Kino kikwate kiri automatic tekikyuka.
nga bona alaba 1 kilogram is equal to 1000 grams fena twabisangawo tebikyuka biri absolute bamala dobigezesa nga wona agamba area of a circle is equal to pi r squared tebikyuka kakati nekino nakyo bwe kikola ki bwe kiri olina kikwata bukwasi kakati 40 25 feet is equal to 25 times 0.305 kubanga tuzza mu meters oba nfuna bulungi tuzza mu meters so 25 times 0.305 zigenda kuba 7.625 remember we round off to the nearest number you remember rounding off twa roundinganga off kase number zaberanga zitandikira ku 5 and above you round off below 5 you don't round off kati eri 6 meaning you round off to the nearest number nofuna 80 so these are 80 meters this is 80 meters let us convert 30 also 30 feet is equal to 30 times 0.305 30 times 0.305 ejatuwa 9.15 naye twagambye we round off to the nearest number eno 5 rounding off one tusigaza 9.2 meter okirabye tumaze biconvertinga from feet zineno netuteeka mu meters kubanga twetaaga square meters tulina okutegeera square meters eziri muno munda mu kiyumba kyaffe ekya 25 by 30 feet tumaze zifuna kitegeeza wane wabadde 25 feet katuzikyusa ne tuteekawo meter wano 80 meters wane wabadde 30 feet kitegeeza 30 feet zirimu 9.2 meters oba nfuna bulungi nnyo munfuna kati bwe tumala twetaaga kutegeera square meters square meters kyeki square meters kitegeeza area yes area of a rectangle area is equal to length times width remember this is our length and this is our width length times width kituita area so twetaaga kumanya area of this area is equal to 8 times 9.2 our area is equal to 8 times 9.2 our area is equal to 73.6 ebera 73.6 but we round off to the nearest whole number netubanga tusiwina 74 square meters oba meters squared this is our area kachitegeeza muno mu kiyumba kyaffe mulimu 74 square meters katuyina okutegeera population ki ejja muno kali kyoyina okumanya buli square meter every one square meter wagendawo enkoko mukaaga 6 one square meter mugendamu enkoko mukaaga eza layers mukaaga bw'oba olina enkoko za layers buli square meter gibalire enkoko mukaaga local chicken local stroke broilers stroke saso wano wonna saso zigwa mu kika kyekimu zineeno one square meter ojja kwetaaga enkoko 8 of them number how about broilers broiler teyeetaaga space broilers one square meter ojja kwetaaga enkoko 10 of them mu one square meter kubanga broiler tetwala space yo olulya kunywa kwebaka ebeeraawo wamu tezunga teringa zino layers zizunga nnyo zeetaaga okutambula so ne local chicken nazo zeetaagamu ku space so zino zo tuteekamu 8 oba 7 kisinziira naye 8 zijyamu mu square meter emu kaka tulina square meter meka 74 kati bwe tubanga tulina 74 timesinga mu kika kikyoyagala nti nze njagala genda mu layers that is 74 times 6 tugambe buli square meter tugibalire enkoko mukaaga so that is means 74 square meters zino zetulina muno munda mu kiyumba kyaffe tulina mu square meters 74 kitegeeza 74 times 6 awo nja kufuna enkoko 444 layers 444 how about local chicken that is 74 square meters times the number which is 8 74 times 8 ojja kufuna enkoko 592 so how about broilers ojja kufuna 74 times 10 zenkoko 740 bwe tutyo bwe tubala population
kakati ebisigadde osobola byebalira ng'okozesa gundi yemu procedure yemu okusinza ku bugazi bw'ennyumba yo. Awo osobola okwebalira ebisigadde. As simple as that. Temuli rocket science mulala yenna, bwe bityo bwe biri. Osobola okukola ki? Okumala ekyo n'oba nga okyebalidde. Let me see you in my next video. Bye bye. Consider subscribing and be part of this team. God bless you.